yasalawo kugufuluma ogwesonyiwa ontegedde naye bwe yagwesonyiwa asinza abakazi bangi abeefuula nti bakitiibwa nga tebalina basajja nga Bad Black yali malaya alina omusajja omu n'omwana yamaze P7 ontegedde bulungi oyo gwolaba yali malaya talabwanko ku bitundu bye byakyama ne wano ebikazi bingi ebirine mu bitiibwa ebyenjawulo ng'ebitundu byabyo ebyekyama biri ku internet bitaayaaya kitegeeza ekyokuba yali malaya temumufiirako nnyo kugamba nti tasobola kugamba nti njagala ono ne mwagala ate naye obwamalaya yabukola buli official ababukola kati nga tebuli official naye nga bwe mulimu okitegedde tewamulaba nako nga yeetunda yejja n'akyogera omanyi kyoba alina ddiiru gy'ayisaawo ekirala bw'aba yasobola okufuna omusajja omu n'amufumbirwa ng'awezeza kalina emyaka egiwera egi 5 tosobola gala Bad Black nti malaya muka musajja asinga gwa yeebakibwako abakasajja kati nga 10 nga ne toyogera naye nga buli asanga asobola okweyambisa akubira bukubizi kaki kasimu kitegeeza Kimu oyo simanyani Kimuswaga talina kye yakola Bad Black n'akiwulira okumanya Bad Black awulira alina omusajja gwagondera ng'ensi emulabye emyaka egisukka emeka kwani mubigambo byagambye ne banagenda ku DNA naye ng'omwana si wa Kimuswaga be yamukola teyabitegeera okitegedde teri musajja anyiizanga muntu ajja nga yeewagaawaga akukwanidde ebbanga eriwerako otuuse ogambye munnaye kankole ki nkanzikirize nkukutteko agenda okweyambula nga ogamba nti oba akyeyambula naye nga tulaba engoye zimuweddeko anti abamu bazimbira munda okitegeera ate ekintu kinyizanga musajja alinamu kanyama kubeera nga kanyama kakuli waggulu nze nga sinadda ku ttiimu ya Bad Black ate omukazi osanga yali akoye n'obwamalaya ng'alonye musajja gwabeera naki ojja ozunga ne tusipiike kati yakukolere ki mutuleke bambi ane ande bebe kuli yagamba kakabe katono okakankanya okakankanyiza mwani abakazi bakifunye mufunza tutunze mufunza anatyana kutuggwako naye be bafundiza sayizi ebuzeeyo mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi abava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga.
kale kusema official najo sinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gyewangaira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko bannange Friday Honorable Geoffrey Rutaya ali ku Kampala Sheraton Gardens mujje tugende tubeere nga tumuwagira Love Memories emitwalo 15 tebo ya bukadde 3 naye kale osobola okubanga ate weefunira early ticket zafulumye naddala gwe ali ku MTN osobola okubanga ate ogula ku merchant code merchant code eri *165*20# *165*20# obeere awo ojja okusanga Geoffrey Rutaya then ogule ticket ku mitwalo 10 osobola okubanga ate ogenda mu kivvulu weeyagale ensonga eyo yennyini nga tugivuddeko almutawa abatunda ttaka ojja basanga ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala bakutegeeza nti gendayo weefuna plot enteeketeeke obulungi ziri ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala ojja okusanga banaffe almutawa bagamba nti nno osobola oteekayo akasente kompolampola mu abaana abali ku kyeyo tolinda kuweza sente oziteeka ku banka oba toziweereza bazikubankingi batuke n'okuzikubbako kale ate siziteeke mu ttaka bw'onaakomawo e Kampala ng'owulira ebirooto byo bikyuseemu osobola okugitunda ate ne weefunira ssente ekyo ne kikutambulira ddala bulungi kale kuba ku nnamba ezo ez'essimu banaffe aba Brain Parents and Boarding Primary School bali awo Bukalango nkujjukiza bujjukiza okugendayo twalayo omwana beringa bamukusomeseza abaana ebibuzo bya P7 byakomawo nga bakoze bulungi n'abaleeta wano Kabaka Mwanga n'ababuulira n'abakulira gye baamujja okusobola okukola obulungi nga bwe yakola so naawe osobola okubanga ate otwalayo omwana olunaku lwa 6 nyongera kubabuuzaako kansubire nti muli bulungi ninaalongo wano mukomusajja eno gundi si yali yakikooyi nze engeri gye sikola mu ngoye olunsanyudde lwennyambala oba kukula ndudde okulaba ku kikooyi anti kati banyamwe bye babyesibanga ne kati ffe tulina obubi nange we nemba nesiba gomesi etaga bikooyi ennaku zino bantu tebesiba bikooyi naye lwali bagamba kuggumira kyalinga kiyamba bamuserebende nkuggumira oggumiza ki ogiyita nkokoto nti ennyumba ejja gomesi tebagibiguliramu esaawa zino osanga omukazi ng'abigulira mu gomesi ntwala omukisa okutegeeza nti omuntu atalina kintu agulumiza ekyo kyakola ki kyalina ekikooyi kirungi nnyo ku bantu nga kale ne kakati nze bwe nkiteeka mu gomesi nze kennyini mba ntuninga omugugu kati kyenva sikiteekamu kuba gomesi eba entuuka butuusi oba ntegeerekese waliyo peti z'omu gomesi balamusizaako mwena abatulaba yenze Nalongo Kitone Nampijja Mukomusajja International nga nsangibwa awo ku Salama Road ku Moonlight naguddewo ofisi zange Abannayuganda temudda wange temuddaka mukyala Sanyu akuze omusanga ate oyina ebizibu byo aye ne Sanyu naye ayina ebibye ebya pampa kati wasanga tebakwataganye bulungi wabweru abadde akooya abagenyi ofisi zange zibeera nzikulu otandika n'essaawa 5 jangu oŋŋambe kyoyagala okuŋŋamba oba kyoyagala okumbuuza weeziryawo kati mufunze ofisi ekola ku ki ekola ku bizibu by'Abannayuganda n'endwadde ez'enjawulo mwe basayima abalina engalo ennyimpi kitegeeza ne mu butonde bwe mutyo jangu ofune kali ka manigel tulina ka manigel kayamba abasajja okuwanvuwa n'okugejjamu n'olema okunyomebwa bakazi baganda wano mu Buganda bwe tuli kati ate bba abakazi buli kizibu bajje nga bwe bali kubanga branch nagisitule nenjije wa mukiramu nenjikubaawo buli kintu kye wali olowoozezaako weekiri awo ekinaabeere weekiri kale era naawe obatwalira mu nsiko ate ajja Farida abeetaaga ensiko bagenda zana naye ate awo waliwo abantu nga basobola obyekolera n'obawa bu pulling cream we buli bungi ye ne yeetwala saabundi tajja ttuuka ngeri gy'otunuulira ennyo nze nkutunuulirako ki oyagala kunneetegereza bino bye nawanvuwa naye abasajja abawanvu tuli babbula ennaku zino abampi bafuuse ekizibu mu ggwanga nti era ensi Uganda buli kintu ekitali nnomo kyetupromotinga abasajja kati mwafuuka balema mwava kuguli omulembe nti omusajja abamulamba kati mwalemala abasajja balina embuto bwe bati naye mbugwe mulembe gw'abasajja abagagga abasajja balina embuto bane tubagamba mugjeeko embuto bulema yes tuli ku mulembe gw'abasajja abalema kati naawe onaatera era sinaakamala okulya naye nga bambi mujje abafumbo mbaagala nnyo okubanga mujja
kubanga ebweru awaliyo ate abaliyo singa mufuna omukisa ne munyumyako nabo tojja kusuulawo bbaawo. Abantu ennaku zino bagamba obufumbo bwatabuse. Bwatabuse kubanga abasinga abagendayo amagezi matono. Obufumbo bwafuuse buzibu. Afubutuka mu kiraabu n'alowooza newe omusajja agenda asinikireyo ati amanyi. Akyo luli abali singo abawala baganya okufumbirwa nga kiringa ekivumo ne kati batandise okwejjeerera. Ntinno ki? Osanga otunula ebizibu byabali mu bufumbo ali singo n'atuuka nga ate ye mutuufu. Simon, ekigambo bufumbo si kye kibi. Jasituka tusanga abantu abategeera empola mu kintu ekirungi. Oba Oluganda nga otegedde. Waliwo sagga olwaleero eri mu mawulire. Omukazi afumbye emyaka 40. Wampeta. Ono wabakamaali. Yes, ayina ebyapa okuli amannya ge ne bbaawe. Ekkooti y'e Uganda yennyini eragira nti omukazi omufumbo Simon ne bwofa nga ndi Wampeta mba nyina obuyinza ku bintu byo. Oba nakola oba saakola. Ge mateeka agayisibwa wano e Uganda. Saaliwo nga bakakola ki? Kkooti y'emu eyo n'esiba omukazi afumbye emyaka 40 ne bbaawe n'emusindika eruzira. Kati waliwo ebintu Jesse oba osanze muntu ategeera empola mu kintu ekirungi. Simon n'abantu ku mirimu. Olaba mu zino YouTube ze mukola. Waliwo omuntu ng'ekizibu ky'alina YouTube ya Simon. Ng'emuluma ng'emuyisa bubi. Ng'era singa yali asobola okugijjayo yandikikoze eki. Jesse abo abantu abalina bad intentions tubalina mu buli waki. Mu buli wamu. Kati oba wafuna musajja nga olowooza ofunye omuntu kumbe osanze kamuje ku malaalo. Kino kibanga kizibu kirala. Ng'otomedde butomezi. Ya naye obufumbo kye kintu ekisinga okuba ekirungi eri omukazi lwakuba nti abantu abasinga bagendayo ng'alinga ayingira kiraabu. Bwakwegendereza kusooka kweyonja nnyo kwegiramu nga tobanga ayingira omuzikiti. N'osanga omukazi yamanyira okudda nga bukya akozesezza ku basajja ab'enjawulo abamanigeero n'abali ku nnakyo n'agenda ng'amantala bw'atyo mu maka g'omusajja ayagala abenga oli omukazi abadde nakyeyombekedde agenda mu kiraabu n'akomawo ku maki bujja kulema era ojja kubwevuma kubanga golowooza olina ky'oli. Actually talking about ku kintu ky'obufumbo n'ekintu kye ndaba nasooka nekiraba ku live n'enzamu nekiraba ku TV. In my head ekyajja mu bwongo bwange nti simanyi oba omu kubanga oli wajja n'ayogera nga ali kwogera ku bufumbo bwange ne bw'ayogera nga concerned citizen naye osobola okumanya mu line gy'akola gy'ava nti kati nga naayo ne wandibadde nga tugamba olina obuzibu mu bufumbo tewandyagadde kikwatibwe bwe kityo. Kati nga ekyesinnategeera oba sayidi eri y'ekiraba gye kigenda nti kiyinza otuuka time nawe ne kikulirayo ebifumbo bwesibifo ne ana. Nze ekinnuma kiri kimu nti bo basazeewo bakoze eki basirise ng'abaagalwa be bakola ki. Kati ani aboogerera? But someone else avaayo ayogera ebyama by'obufumbo bwabwe. Kati nze ekinnuma kiri kimu nti ng'abasajja mu bufumbo gye tubeera naffe tukola ddate waffe. Ate ne mbaako ne yangambye nti waliwo sayidi ewulira nga naye ekooyo okunyigirizibwa olunaku luyinza okukya lumu n'egamba owa kamera roll tugende mu maaso. Nyina ebintu bye mbasaagala kwogerako olumu Simon nga bizingiramu abantu baki. Simon wano mu Uganda mulimu omuze ogwekuumidde waggulu. Omusajja asobola okuwasa omwana w'abandi nga tamwagala naye ng'amuwasizza kusiruwaza balabi nti gwe mundaba naye si gwe njagala nyina omukazi waki. Naye ng'omukazi oyo amuwasizza kubonaabona. Ezo counseling tulina nnyingi ti abakyala bangi wano Uganda nga balina ssente n'afunayo obulenzi bwe nga 6 naye nga bonna abulabira mu part time ezaki ez'enjawulo kuba abakazi abasinga wano abasinga abalina ssente balina basajja tebalina ba permanent husband. Zibawaganyaza obuzibu buli kintu babonaabona nnyo mu kwasolinga okunoonya ssente naye mu budde obwo yahasolingiramu tewaliwo omusajja aliwo oba ontegedde. Kati buli musajja alina akusanga Simon ng'olina ssente aba akutya buti. Si kyangu funa musajja wa kitiibwa kyo oba Oluganda olwondogero nti olutegeere. Mpulira agenda mu maaso. Ky'omusajja bw'ajja tugambe nti oli mukazi olina emyaka 3 mwegi naye olina ovuga Range Rover osula mu nnyumba yo. Simon bw'ojja okukwana n'omukazi oyo akumenya mu birowoozo tekitegeeza nti omwebaseeko bubi wabula endowooza zammwe tezisobola kukola ki kubanga ate gwe Simon ogenda kujja ng'ovuga Nuwa avuga Range Rover Sport
enjawulo eyo boogirabye omusanze amanyi ogigulira amafuta asula mu kalina oba teyazimba kalina naye nga n'ennyumba gyasulamu eri miliyoni nga bimeka ontegedde bulungi ekyo kyokka kibamala okuba nga temusobola kukolagana kubanga olina omuntu ayeesobodde emyaka nga tokola ki kati gwe kyolinga kyomuyamba ekyamaanyi kumukuumako mu buliri nakwebaka naki nakwebaka naye abakazi abasinga bali mu mbeera eyo bali mu bulumi nti atuuka ekiseera nga gwe buli kyakugamba olabanga akumanyiira kuba avuga Range Rover akusinga ki so nga kyekituufu tomukkiriza na complaininga ku nsobi ze olabanga akumanyiira olw'okuba ali mu maaso g'ovaako maki ovaako mabega kibakuumidde okubeera nga buli mwezi afunayo akalenzi akamutwalako ewa bakuli obulamu ne busanyalala kasita asanyalala naddayo mu motoka ye kati abakazi bangi abaava mu myaka gya 35 ne batuuka mu ameka mu 5 ng'alina kweyambisa baakolagana nabo oba oluganda lwange olutegedde baabalabi bajja bitegeera kati kyangu nnyo omuntu okkeera ku makya tosobola kubeera nga Simon nga ndi mukwano gwo nga osobola okuba nga ntambula naawe ne tusulayo ne tugenda e Kasese nga tukolagana nnyo naye nga mukazi wo otandabangako physically nga totulabangako ffenna yadde mu kifaananyi oba oluganda lwange olutegedde kitegeeza wabaawo something behind Rongo kwaba abantu ababiri wabaawo atakkiriziganya na munne naye ng'ensonga zaabwe tetuzikola ki tetuzimanyi kati abasajja bangi abali mu Kampala muno nga bawasa abaana b'abandi okubikkiriza be bali nabo oba okitegedde naye nga gwayagala mu ki owewakanga ddami weebale nnyo kati ng'alinayo yo omuntu weyeebaka naye gwabeera naye era ng'oweewaka excuse ziba nnyingi kakala netugenze kola egindi tugenze egindi ne tugenda n'egindi ne tufuluma n'ebweru ne tukola ne bwe tuti kati omukazi atuuka ekiseera nakkiriza amazima naddala ng'omuntu akukuta n'ebbaawo akusingamu kaki bw'otaba mugumu nnyo oyinza okulwala stroke kitegedde kubanga buli kintu akirina ng'ate n'ebbaawo amweguya nnyo tayagala mufiirwa yasobola omuwa miliyoni 10 ng'azeetaaze yasobola okujja mu buzibu nga bamusibye oba ontegedde yasobola okuyimirira n'akuba essimu omuntu bw'atyo nti kyetaagisa kye nti miliyoni 5 nti bazireete you get my point kati gwe omukazi owewaka bw'otaba mugumu nnyo bayinza okusanga nga wafa abakazi bangi bayita mu mbeera eyo naddala ku basajja abakola mu mativi mmwe bannamawulire muyina abakazi ba myaka 65 wawasawo 28 kubuzaabuza balabi naye ensi yeebyo ekiraba nti mukazi wo n'oli tebakolagana kubanga tebalina we basinkana tebalina we banyumiza anti sikyateeka nti mukwano gwange alina bba mukwano gwa waliwo omukwano alinga omuzadde bibiri byanjawulo waliwo omuntu ali mu kifaananyi nga kya maama era nga naye bw'oba otulodusinga mu bantu alinga ani maama oyo alina okulabikako ne mukazi wo mu ngeri yonna kubanga baba akuzadde n'oli abaamu lwaki azaalako gwe wekka lwaki gwe obeera naye wekka kati olw'okuba nti obujja ntebwebulizaayo ekifaananyi mukimagamaga ne kibula yadde we baali beesisinkanye naye nga nze ku bufumbo bwa SB4 nga nvudde ku mmwe bannamawulire abakola ensonga eyo mugikomye SB4 ku nsonga gye nakubuuzizza mbadde nkyannyonnyola mmwe naye bba abantu bano abandeba ku media bategeera bye mba nkola ki bo babigatta ne babitegeera kati SB4 kyensobola okumugamba ti bw'aba ayagala amawulire ajja gafuna mu ngeri yonna ekola ki naye yeewalanga nnyo okuyingira n'omukazi mu lutalo lw'ebigambo nkimugamba nga mukwano ensonga yange weeri ono aba yakwogera emirundi ebiri mukubira essimu ate akuba omukyala nga wakuwaana kubanga ffe tumaze ebbanga ddene nga tuwulira amawulire ago mu nkuubo kitegeeza baba bakwawukana baleka bayawukana emyaka ng'ebiri emabega oba mwaka otegedde kyentegeeza anteera yajjako lumu mawulire n'agamba nti abonyeebonye nnyo n'okunoonya oluzaalo atambudde ku basawo bangi n'anywa n'amazzi g'ekidiba ebibuuzo byaliwo bingi nti lwakuba saagala nyina abantu nga mbawanye ekitiibwa nga saagala bayingiramu n'ebibuuzo byaliwo bingi lwaki ate daddi bw'aba alina omuntu asinga ate lwaki mukazi we atambula amaki ansa yasigala etubuuze twategeera anti yali ategeeza
neffe ng'abantu abakulu twakitegeera ti omuntu asobola okuba nga omwinako obusungu n'oyagala okulaga nti nze yadde gwe omulaba ne Nnaalongo naye ate nze bwe nali mbonaabona nakola bwe nti ne bwe nti oba ontegeera oba onnafuyizaamu twakitegeera ne tukinuuya ne tukireka nga bwe kiri kuba tebyali tebitukola ki byali tebitukwatako naye nze ku bino ebigambo bigamba Yesu bifo nga omuntu eyamulabako edda nanneegomba nako okukwana yeewale nnyo omukazi oyo okumunyigiriza ayogere ajja kwogera ebigambo ebitasukka ebi bisannyalaze eggwanga lino bitwaliremu n'abantu abalala olutalo lwe telujja kukuba ye yekka kubanga ffe abakazi mu kuwaayiriza tuli mu VIP ontegedde bulungi ate mu kusalaganya ekigambo era teryatuvuganya kuba twakizuula ti omukazi n'omusajja nga mubadde mulaavu olutalo lw'amazima teryaluwangula asinga okulimba yakola ki tamalaako yawangula kitegedde omukazi afubutuka eyo n'agamba nti nze nalaba essimu ng'ayogera gundi ne gundi nga bamaze mu mukwano ebbanga bweti alikijjawo atya naye abantu abo abalala bali babawaayiriziddwa mu lutalo lwe alibadifendinga naki ng'ate ebyogeddwa bimaze okwogerwa okitegeera nze mbadde musaba aleme nnyo okufuna boogezi b'amaka ge naddala ng'aboogera tebalina gaabwe ate waba si abatuma aveeyo abakomeko okitegeera afune bwe boogera nabo naye lwakuba nti tuli mu Uganda nga abantu tulowooza nti bakulu tebakyaswala nti mu Uganda abantu abakulu be basinga obubbi abantu bonna abali mu kubba amataka g'abantu basajja bakulu abali mu kutulugunya abalala kati fe tuyinza okulowooza nti ani aliyogera ekisannyalaza ensi ng'abantu ensonyi bazivaako nga yensonga lwaki bakikola naye nze mugambyeyo ebigambo bibiri ebyo alwane nnyo okulaba ng'omukazi oyo amulekanga bw'ali bw'aba yamukyawa bwaba baayawukana baawukane naye amuleke kuba si be basoose ffe nga tukyaye basajja sajja nga batukyaye bannange anyway, and I'm not saying that naye mutuufu baana abakazi naye olumu nabo asobola okukola ebibi byakola naye wabanga yakuviira omuleka simulamu wange sesaagala ye muntu akulwanira olutalo nga we lunaabijja tajja kukubeererawo naye maama ajja batuuza balina nnyaabwe ajja batuuza kibalemye ensonga handolinze nnyingi oyo maama kibalemye wabanga omukazi yavaayo ku live n'akyogera nze ekya live nali manyi kyali yali nsobi ngendolera ne ku TV akikoze eki akizzeemu awo kaba kagendere tebansobi ekyensobola okugamba anteira nga Nnaalongo munno ffe abalina ennene ti abo bonna abakutiisa tebakutiisa kubanga bo balina ntono ate ekyokubiri gwe Nnaalongo buli muntu akuyingire ng'akimanyi nti ojja kukwatako mu bibbo ensi eno efune emitawaana kitegedde ffe abantu abasinga tubasonyiwa tubasobola ebintu ebisinga tubyerekereza naye nga tubikola ki naye ak'obuzadde kano kaba kangi kubanga Nnaalongo bakubuulirira ku makya mutuntu manyi nti okuzaala abalongo banga eyabbye ebintu by'abandi ayayayayaya anti bakubuulirira ekyalo kyonna buli mukadde bamuleeta Nnaalongo tanyiiga Nnaalongo takaaba Nnaalongo takola bw'ati omuntu omusonyi wange emirundi 10 mwana kati nze nyina omuntu anvumya emyaka 3 ne buli njjukira ebigambo biri bye bambuulirira ngamba bannaye kammuleke naye namaze nennyigamu era nennangirira naye batunule ekinaabawo bajja kukiraba sayima ebintu ebisinga wano e Uganda kati nze sayima ngenda kugambayo ekintu sayima osobola okubeera awo ng'otuma abantu ne banvuma ng'olina kampuni gy'okolamu ontegedde ng'omuntu oyo anvuma akola mu kampuni yo nenkeera ku makya nekubba omuzinga ne kampuni yo neegutwaliramu buli muntu aliwo n'alumanya ne saalumanya bonna ne bakisanyalaliramu era abantu abasinga nno kino nkigamba Bannayuganda abatulaba naddala abaana ba tiktokers omuntu bw'olabanga akusirikidde ng'olina ky'omukola otyanga nnyo kuba okusirika si kabonero ka buki si kabonero ka busiru wabula omuntu oyo aba yeewala kyayinza okukola abantu ne bamwogerako oba okunyiiga ennyiiga eyinza okukosa abantu abaki kati omuntu oyo yansukkako weeks nga 2 nennangirira nti nnyiizeemu naye ensi yonna egenda kulabirako oyo ti omuntu wabanga akusirikiridde mukole ki muleke abaana bangi abali ku TikTok nga batubuzeeko naye manyi lwaki babula nti bawalampya abantu bangi omuntu n'anyiiga n'amukola ekintu ky'atasuubira nti asobola okukimukola ki abantu mbalabe buki abantu mbalabe bulabi mutulaba ku TV mulina bingi emutatukola ki bye muba mutatumanyiiko tumiddeko abantu b'e Dubai n'embeebaza okuddukira omwana omuwala eyabadde asula ku madaala
kati mwebale nnyo mwebalire ddala ate era mwebale n'okuzza chief abaana be ne bamulabako kale kakati ensonga za bad black zongedde okulinnya enkandaggo badde lunaku lero mbadde ngezaako okutunuulira video za bad black mabadde nga avumira Kim Swaga kibadde kimuvuma kyo ayinza okuba alina ensonga ye naye ekyewuunyisa nti babanga babadde awo nga Kim Swaga yagenda dda n'akebeza omwana ng'asimanyi siwuwe naye ndowooza ye maama n'amubuusa amaaso anti ate nze ebigambo bya Kim Swaga sijja kubitwala amaaso n'agaziza ku mwana era sinza kugamba nti bituufu naye ate mu kavidiyo kano gundi bad black atawakanyizza era bad black agambye nti bwemba mbadde mujjukira bujjo we mbagamba nange ekyo bujjo nkimanyi yagamba yayendako ku musambi w'omupiira abakajja ku internet mubuuze bakaswangwawo interview ku TV ku radio na listen simu esalawo kwogera nnyo lumu muguleze simu enkolerere nange neno samusango oligena esimu zange abannayuganda bazitta bazisendekako ba message nyingi oba bazikubako nnyo ne zituuka ne zifa naye simanyi lwaki esazeewo okwogera empola ngayo wano esimu ekutiyobodde wallahi siragaseka ojja baterayo ka vidiyo kale kati mu byonna ayongera okukakasa nti kituufu bulijjo njogera nti nno nebakakokole Eugene Sepuya mu wiiki emu ne Kimwani Swaga naye ekiruma kiri kimu nti kakati bino byonna ebibadde bivuma Kim kale katugambe waba omwana siwuwe ebirala byonna ebyaliwo mu relationship bimugwana kubanga tulabanga bottom line ebadde ya mwana era nekyasembyeyo omuvumya yabadde school fees naye kambeko kyegamba Simon buli musajja mmwe abatandise okulemala abatandise okugejja embuto kuba gwe mulembe gw'e Kampala mwalemala mukitegeere nti omusajja yenna akola ebintu ebisanyusa omukazi bamuwa ekitiibwa ne bemwawukana omusajja yenna nga yasanyusako ku mukazi okumusanyusa atya nga bwe bayingira ne baggalawo ekisenge ekyo omukazi yagamba nti mu basajja ab'amaanyi oli ku mwanjo tasobola kuvuma bw'atyo. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Omusajja we yali n'omukazi ensonga zagguka bulungi. Oyo omusajja bamuwa ekitiibwa ate bane bw'aba yagenda. Bano bonna abalala b'oba osisinkanye ne bakola ebitanyuma. Ojjukira oli atakola ki? Kyogamba bakazi muwanye ekitiibwa omusajja. Tuwanye omusajja. Ayayaya. Oyo omusajja tebamuvuma. Ate bane bw'aba akunyiizizza onyiiga ogamba bannanga omusajja sijja kunyiiga nnyo. Muwanye nti ekitiibwa temutajjituukako. Kubanga abasajja abasinga muli banafu mulya bubi, musula bubi, mulowooza bubi. Abasajja abasinga muyina ngoye naye abakazi bamwe tebali happy. Ate bwe tubayita mujje muno n'eddagala temujja. Mwe mugamba kasita nnyina ssente. Kyova olaba nti abasajja bangi abagagga balina abaana si baabwe. Twaba bazaalira. Mwaba bazaalira. Abatalina ssente osanga omuntu engalo zembi akwatako alinga akusuna ayinga asitula ebyuma n'alyoka yetetenkanya obudakiika obwo n'alyoka afuluuta. N'afuluuta ekiro kiramba. Tewali buzibu. Munoonye ssente, muziwe abantu baziri, abantu abalina obudde bajje beebake ku bakazi bamwe. Kyangu. Kubanga ne ssente z'okubawa bazirina kuba muzikola ki? Muzibawa. Obulamu bujja kutambula nga bwe twabubala. Singa omusajja oyo simumanyi, ne singa yasanyusaako ku muwala oyo.
nene ngubasanyusa Bad Black ayinza oba yali yawukuuka dda tebakulimba oyo omulaba Bad Black alina omulenzi we linnya lye linneerabira lya luzungu amuyita Sirenda simanyi biki yani aha wali awo omulenzi we bw'azunga nnyo naye mu kamera alina enviiri nono Bad Black alina lubuto lulala oyo omulenzi teri mukazi awukuka mu nsi abantu mukyogeza akamanyiiro Bad Black bw'aba yali malaaya nze sibukolangako naye ayinza okuba yalina embeera eyamwaliriza obeera malaaya oba ontegedde omuntu yenna akola omulimu nze ntunda eddagala naye ntunda neryesinywangako kati ng'eryaba Money Power Bank sirinywangako kuba lyabaki lyabasajja kojja yalinywako n'alinywa linaaleegawa ekitegeera lino lyakoze bwe liti lino lya ddakiika 3 kojja ate naye yalinnyonnyola nze nange nyina lyensobola okukola ki okunnyonnyola omukazi yenna bw'oba kitegeeza yali agukolanga mulimo tekitegeeza nti abantu be yali yeebaka nabo yali abaagala oba pointi yange ogitegedde era kyonna kye yafunamu oba okutuuka okugukoowa kwali kusalawo kwe nga bwe yasalawo okuguyingira era bwe yasalawo okugufuluma ontegedde naye bwe yagwesonyiwa asinze abakazi bangi abeefuula nti bakitiibwa nga tebalina basajja nga Bad Black yali malaaya alina omusajja omu n'omwana yamaze P7 ontegedde bulungi oyo gwolaba yali malaaya talabwanko ku bitundu bye byakyama ne wano ebikazi bingi ebirine mu bitiibwa ebyenjawulo ng'ebitundu byabyo ebyekyama biri ku intaneti bitaayaaya kitegeeza ekyokuba yali malaaya temumufiirako nnyo kugamba nti tasobola kugamba nti njagala ono ne mwagala ate naye obwamalaaya yabukola bwo buli official ababukola kati nga tebuli official naye nga bwe mulimu okitegedde tewamulaba nako nga yeetunda yejja n'akyogera omanyi kyoba yalina ddiiro gy'ayisaawo ekirala bw'aba yasobola okufuna omusajja omu n'amufumbirwa ng'awezeza kale n'emyaka egiwera egi 5 tosobola gala Bad Black nti malaaya muka musajja asinga gwe yeebakibwako abakasajja kati nga 10 nga ne toyogera naye nga buli asanga asobola okweyambisa akubira bukubizi kaki kasimu kitegeeza Kim oyo simanyaani Kim Swaga talina kye yakola Bad Black n'akiwulira okumanya Bad Black awulira alina omusajja gwagondera ng'ensi emulabye emyaka egisukka emeka kwani mubigambo byagambye ne banaagenda ku DNA naye ng'omwana si wa Kim Swaga be yamukola teyabitegeera okitegedde teri musajja anyiizanga muntu ajja nga yeewagaawaga akukwanidde ebbanga eriwerako otuuse ogambye munnaye kankole ki nkanzikirize nkukutteko agenda okweyambula nga ogamba nti oba akyeyambula naye nga tulaba engoye zimuweddeko anti abamu bazimbira munda okitegeera ate tekintu kinyiizanga musajja alinamu kanyama kubeera nga kanyama kakuli waggulu ali bwati naye nga wona ali bwati teri kiruma nga muntu kubanga eno ali kanyama nga bwati bifumbi ngeno talinayo kanyama n'ogamba bannange omukono tanzise ate nno munnange nyina mukwano gwange yaŋŋamba ekigambo yali azze kulona kadagalawo ka power bank kanaŋŋamba naye fe abantu abatini nga ate tuba negundi n'ensuwa nnene effe abatono batya ekigambo ekyo kyansi olunaku lulamba munasigikiriranga neŋŋamba kakati abakazi nammwe mubasaasire ozze wenna oggyeyo akanyama n'ozimbya nambwoti bamanyi n'okunyanya ku bbeere agenda okwetegereza ewabeera essanyu nga waliwo nsuwa n'omugamba ate byajja bitya muganda wange ki ekyakugwako what happened to you obulandeka ekyo ekigambo kyali kinzise omusajja yaŋŋamba kamanigero kano gatwala lwansonga kubanga ndaba ate wamu ndi munene nnyo ate walala ndi mutini nnyo naye mwerwaneko toyinza kuba nansubwa nnene nnyo nga zo gyozunza ku Bad Black tayinza butanyiiga obusungu bwamuyinako nze bamalira obudde nesobola obutegeera teri kintu kirumanga muntu kuyingira lumbu mugisasudde amasuuka meeru bulungi ate abo baba bakiisinga abo baba balomansinga nogamba kankoze kino kati ate era ne romansi yali mbi kubanga ate waliwo omunafu romansi nemuyambako kati ate oyo osanga byonna teyakola ki teyayinaako kirungi nakimu nze ndi tiimu Bad Black omuntu ojja otya mu buliri nga tolina kyozze nakyo wali ogenzeeko mu nnimiro nga togenze kulima abaana nze nga sinadda ku ttiimu ya Bad Black ate omukazi osanga yali akoyene bwamalaaya nga alonye musajja gwabeera naki ojja ozunga ne tusipiiki kati yakukolera ki mutuleke bambi aneyande bebe kuyagamba kakabe katono okakankanya okakankanyiza mwani abakazi bakifunye mufunza tutunze mufunza anatyana kutuggwako
naye bebafundiza sayizi ebuzeeyo Simon abasajja aba balina ensuwenne n'abakazi baŋŋamba omuntu afunza n'atuuka okufunza naye nga sayizi ye ebuzeeyo n'ogamba naye okufunza nfunzizza n'ofunza otuuke ku sayizi ya anko Kibirige n'ogamba naye gwe nfundiza si muntu ombi ne kutuuka n'ogamba waayo obuzibu si bwaffe obuzibu bwa Kibirige ayambuka atusange bayiza abakazi abafumbo balina ebyama bingi oba tewali ddagala likoza nsuwa kuba n'ensuwa omuntu obeera otya ng'abantu balinze kirala ate ng'ojja ozunga na kirala mu busigako wakiri sirimingiti binakogga okisanga nno mu Kampala wano bakazi naye kana balumi eyo eyinza obba nsonga naye ekikulu ensonga kati kyabadde akulembeza bwe buzibu bwa kyamwana ono natuka ne yeekyawa Badi Black omulaba mukazi wa mazima nnyo nze simulabangako mu ggwanga muno yakugamba yeebaka n'abasajja bameka 2 mu wiiki etya amazima muto Kimuswaga ate yavuma. ekirala sepu yayinza okuba yali agumu n'akola ki manya olwo omuntu nga yamwebake oba mulundi gumu ng'alina gy'alaga ng'ono ayinza okuba yali emirundi mingi nekimwetera okulowooza naye kalina nyiniru ki mwesi kyangu kulowooza ku muntu yalidde kyamisana kyokka nga ate waliwo alidde ekyemisana ekyeggulo ekisala budde ekyenkya ankala ekibuuzo kati byonna byamuvumye singa omwana kitaaninga otunga siwuwe alina okumuvuma kubanga mu buli talina kye yakolayo sajja na kye yakola mu buli tebamuvuma Naye- ekyabakazi bajja kikomentinga lwakubanza obuzibu ennaku ku bakazi buli bwamu omusajja singa nvaayo nenkola komenti ekiwala ekyo saakitegeera bannange kiri era buli omu agamba oli kisajjasajja naye lwaki omukazi bo baba ne beetu eryo ery'okutumanyiranga publicale mu bantu si beetu omusajja bw'avaayo ne yeekubira enduulu nti bannange omukazi mugamba namukyabwa nabadde ng'ayuza essuuka okitegeera ebiseera ebisinga lwaki ffe tubasuubira nti bwemulina okusirika lwa nsonga nti gwe oyanguwa okukola choice fe abakazi bwe tuba tusiimye omuntu lwawo okusalawo okuvamu ekyo ekintu ky'okusiima Ssaalongo nzire mu Simon yensonga lwaki ffe tunyiiga nnyo okimanyi nti twakatuulira wano wakwanye omuwala oba muloogi za kalenda naye ate naawe ffe okimanyi nti abasajja tuteekamu nnyo nalongo omusajja n'akukwana n'agamba kati nalongo kino ku kiraasi yakyo tekina genda mulogi ya mitwalo 3 n'akutwala mu woteeri mitwalo 25 anti mba saakutuma n'akutwala out n'oli emitwalo 25 awo wokka muli mitwalo ago awo wonna ekikubonyaabonya ga mugga ate agago ngenda okutuuka eri sinze mbagambye obinkolere bannange nga ki nga kiki nga n'ezziga ng'osa tolina malusu ng'oyiiya naye kambeeko kyegamba Simon olaba bw'osanga omukazi oyo goba osipendingiddeko olunaku lw'olumu n'akola bw'atyo kyangu nnyo okwana omulala ne Simon fe abakazi bwe mba ngambye nti njagala Simon mba mmaze okukkiriza nti buli kirungi Simon yakikola ki yakirina ate ffe kitumenya nnyo okufubutuka mu Simon ate okuyingira mu kameramaani oba oluganda lwange olutegedde nti ffe situlinga mmwe nti gwe okwana buli muntu akusanyusizza okimanyi nti omusajja n'omuntu gw'ataaliye asobola okubuyala n'awulira nga emirembe gimuweddeko n'awulira nga gwayagadde nnyo n'awulira nga kyatalabanga ekiri mwoyo kati mwe Mukama yabatonda ng'oyanguwa okusalawo n'okyuzinga ekirala naye ffe tulwawo okusalawo okuva mu ggwe okudda mu mulala yensonga lwaki nnumwa nnyo okujja ng'otagala otyo olinga kamugye ku malaalo okanula bukanuzi maaso okanula ki kati waliwo omukazi nze gwe mmanyi Badi Black atannafuma na musajja oyo yafuna omusajja ne bagenda omusajja n'amugamba ompulidde badde enkusi ompulidde kyanaggwe kyobula bulijjo nkusaasira Sylvia n'aŋŋamba nali njagala mukuba oluyi addemu yeebakirewo ne mugamba ng'olwo obusungu obujje kuki n'aŋŋamba yali anzise yali ankoze eki talina nakimu simugeza na ku basajja bange babaddewo ate nga nabo nabakyawa nkola mbi obuzibu bwa Sylvia nti Sylvia yali atambudde nnyo muwaki mutambula nnyo ne mubeera n'example nnyingi bwe bayita omusajja ne bw'otambula otya olaba Badi Black yalaba abawerako yafuna omuvubuka amutuuza bwe bayita omusajja ennaafu ne mwe abasinga mwali mujja ku kigambo okuba omusajja kati mwe tubasalako tubayita omusa mwafuuse eddagala kubanga omusa ddagala kakati mwe tubasalako mu buzibu temuli basajja kimala kutagala bannange olaba omukazi n'omukazi alabyerabyeko atama nedda kati okumanya kati ti abasajja akusanga ng'olabyerabye ze Ssaalongo yansanga nakawalemu abasajja aba bana
n'alyoka ajjayo sitayiro z'ewaabwe ne yeeyambula n'ayimirira wali ne ŋŋamba kituufu oli musajja muganda naye mmwe tuli kumufunza abakazi bafunziza sayizi yammwe buze nze nsobola obeeraawo nga ndi mumpi naye nga mmanyi engeri gye nkozesa obumpi bwange naye waakuba nti gwe otambudde kaakati wakoowa ekigambo bumpi kati n'otampa na mukisa kulaga nti wadde ndi mumpi mpanvuwa kakati obwo obumpi bw'obulaba teganya abava ku ssomero abamaliriza senior 6 nga bamaze okwetuuka abo abaana obalaba abo ate bakusi bakulu balwadde ate munange ogendako munaye waku gaali ekozeeko noonya nnyo abo abakatandika obulamu ng'amaliriza okusoma ali awo ali fresh anoonya boyfriend ayige bibyo oba oluganda lwange olutegedde gwe omweyigirize ebibyo ebyobumpi bwo ebyobwannasu bwo ajja kubalowooza abasajja benkananga ggwe naye mutuwaliriza okubasala ku mannya abaali abasajja katubayita omusa tolimalaayo kubanga omusajja ne bwakuzanga ozunze east west bakukwatako otegeera nti waliwo omusajja eyayise wano ate bane bwakusanga ovayo ewaffe sembabula oba mbalala mbuuze nnyina taapu simanyi tefukumuse ofukumula owulira nti waliwo omusajja ali wano bebayita abasajja balala tebaliiko ebyo mbw ate daamu yajjudde mbw ate ebadde aba yazze kola ekyo abasajja gye bali akuba saalongo museera naye abakazi nandi bawaddeyo ofa aba ne bategera nti abasajja gye bali nga ne bwokola ki osigala ogamba nti omusajja yazze wano naye mmwe bannyanikeko bannyanule ku 12 nja kuba nteredde si bwe ntyo bwe nnali senga wange yankolimira bakyabavuma nnyo kubanga omusajja yeegatta obubi avumwanga kankubuulira omusajja yeegatta obulungi yandyegassa atya ye yakulanga abasajja be balina okukula ate n'abamu n'otwanyi kaze nga 5 baamu n'otwanyi kubanga omuntu akola ebintu nga nti yabadde alima n'alima awantu awo n'akabalawo bulungi ne bwakabalidde eddakiika nga ziri 3 ogamba nti omusajja akabaddewokko naye n'ojja ggwe mutono ennyo gw'atalina twanyi twonna kweganga tolina kintu kyonna ogamba nnyina ssente ziweeko ne ku nnyoko baggolo zaffe tuli balema nga tolese olina obusajja alina oleka omukululo bagambe nti kankubuulire kati nze kankunyumize waliwo abakazi abali mu maka olwaleero naye nga bulwalowoozako ex ayagala kunoba naye nga ex we tyalina busobozi bumuwasa otegedde alla ate omusajja oyo bamulowoozaako bulowooza ne bwe mu takisi n'owira nga oyagala kuvaamu ne bwakubira essimu owira nga emirembe gikuweddeko saagaana byogerako kuba ati kati awo mba njagala kuddayo waka ebintu ebyo birekanga tebina kyamakulu kyobifunamu awo mba njagala kuddayo waka munnange ebyo ebintu byamakulu nnyo buli muntu byakolerera buli musajja gwolaba mu nsi akolerera sikaati batono nnyo nga mugaga nga talina mukazi waka kujjako abo bakolimire buli musajja akolera sikaati buli musajja kyakolerera ate oba ne bwoba ofungula sikaati nga ofungudde nnyingi era oba ofungudde ki sikaati abasajja bangi akola sente zagyoga abantu ayende kalenda ayende ku Climax ayende wali wansi kitegedde abe ne bagalo friends be nga 14 kubanga alina mwaka ki abasajja essanyu lyonna erisinga mu bulamu liri awo ina point gye tunako nga tumaliriza ebiseera ebisinga abasajja balina bingi bye basobola okumanya naye n'atunulamu n'aweeyingamu nga kyeyandikoze tekyetaagisa n'akireka nga ki nti omukazi osobola okubeera awo for example edda bajja ffe baasobolanga okumanya nti ono omwana si wange naye omwana ono tugambe wakusatu mu maka muno alina babiri abamuli waggulu alina basatu abali muli wansi singa avayo ne ngamba nti si waawano ngenda mwawula era okimwakyabiranga mukiraamo n'agamba bannange neyo omwana si waaki nga yali akimanyi naye mu mulembe guno osobola osanga omukazi ng'ate ye mwana y'omu asinga okukuvumya otegera bulungi kuba ate abaana batera okubayisa oluba bali complicated muko nga yasi notukatime n'ogamba ne bannange omwana ono anvumya n'okusirika nkoze eki nsirise kanveeyo kati ensonga y'abakazi okutandika okutuntuza abasajja olw'abaana nze ndowooza yange nti nayo erina okutunulwamu nti ojja omusajja yekka ategeera empola gwe batunduza olw'abaana abasajja ekizibu gyabwe Simon si baana naye abo ababaleka nga ne bakulira mu maka gaabwe edda abasajja baagulanga bibanja ontegedde amaanyi g'omusajja edda okulabirira abaana kulima na kulya olwayo tuli ku pooti z'abandi
Oluganda lutegedde abantu obuvunaanyizibwa bwakyukamu okujjako abali eri e Masaka ewaffe ebibanja bikyaliyo n'emmere n'olya n'onywa n'essomero n'oyambuka wali lya mitwalo 3 kyangu nnyo okkulizaawo omwana tali ki kubanga ate lwaki abasajja bedda baakikolanga nti baayendanga nnyo alina abakazi bana mu nju emu kyokka n'ab'okumulyango tabasonyiwa era abantu bedda abasinga banneighbours beeyinamu abaki beeyinamu abaana nti edda abasajja abo baakola omanyi nti ku mulembe guno lwe mudibize eddagala lyammwe ery'obuwangwa naye abantu b'omukyalo eyo baalyanga ebikola by'emiyembe osanga agaayo eppeera baakozesanga ebintu ebiyamba omubiri gwabwe okubeera solid ng'ate babyerimira eyo muki mu kyalo kati amaanyi baayinanga mangi ne feeling yalinga haayi abakazi bana abayina mu nnyumba naye osanga n'ababannayiba bonna embuto zize olwo banyumizaako eyo nga Haji ku Yidi atta nte kati bwatta ng'aweereza ennyama n'aweereza n'ennyama mu maka g'abasajja banne bo balowooza mbuno balowooza Haji abaweereza nnyama kumbe Haji ewaliyo omwana we bwe yafa buli maka mwe baatwalanga ennyama waliyo omwana naye aweerezanga ennyama nga balowooza ye musajja atulowoozezza nga atuweereza kanyama kati ebyedda byakolanga nnyo naye ku guno omulembe tebikyasobola kukola kubanga obulamu buli expensive osinga obwaddi osinga obwedda ate ona n'ebintu byeweetegereza ennyo abasajja bedda baatambulanga sonyo baalinga balagawa ogenda osanga nga ate omupakasi azadde mu mukazi we ate naye gye yagenda ate naye azaddeyo 6 kati ebintu byedda byali bizibuzibu Saimo naye amaanyi gedda abasajja baalina mangi ku mulembe guno simanyi kibatwala abasajja baffe naye ku mulembe gyedda amaanyi baalina mangi bawasanga abakazi wano mu nnyumba mulimu bana wali n'ateekawo abalala kati kyangu nnyo omukazi okubanga naye akulinze beeyagala n'obulamu bannaye n'oteeka abakazi bana mu nnyumba emu ate nga teryanyega ate ng'akulaga nti bonna yabalese balwadde balina obuvune kati kagezeeko kuba ku kyalo ne wano obeera n'abakazi 2 ng'omu ali mu nnyumba ng'owookubiri naye ali mu nnyumba naye ng'alimu just mu ssimu yo naye n'afuuka obuzibu anti mwe temukyali basajja kimala ku mulembe guno mwafuuka abakazi olw'obuvunaanyizibwa obuki obungi mulwana kusanyusa ffe abatasanyukangako buli musajja musanga abonaabona lwanasanyusa mukazi ffe ani yagamba mutusanyuka nnyo tusiimako olwo naye oli eyo bonaabona n'emitaafu gikwetimbye okutusa n'ekiwalaata ng'okolerera mukazi muwe by'osobola tofa nnyo kubanga nti ffe situsiima tolina kyogenda mukazi kyamaanyi leero bwensanyuka enkya nja kuba njagala ekirala kati kola by'oteekeddwa okukola kati abasajja bedda yakolanga musajja byalina kukola ki Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. okimanyi nti waliyo omusajja akwegattako n'ogamba taata mbadde nsaba wiiki eno nsonyiwe toneegattako nga akoze eki abasajja bali ensujju nakakunoonyako ku bufaani bwekujjeko n'ogwako mu swimming pool wanyumiza muganda wo wakadonkamu Abudumulaasi bwe mwakozesanga okubonereza abakazi abatambula kati bakaabudu bamwegaya namuga taata wiiki eno ndeka tonkwatako kati be basajja bedda baalinanga amaanyi mangi nnyo nga ne n'obutonde bali solid bana bonna mu nju abaleka balema banga balina obuvune gomanyi omutwe yegatta ku bantu abana ava mu kino ekisenge nga miranga woowe nadda mu kiri nti taata tusonyiwe nadda mu kiri nti siri kiddamu taata nfukamidde nanoonya ku bakanneyiba naye mmwe kati muli eno sukaali munywanga sukaali kitegeera mulina amajiini temusobola kugula yadde akantu akagoba amajiini oleka ennyumba nga miranga woowe yaye woowe byenkugamba waliyo abakazi abajja kukomentinga mu komenti nga bafuna ku basajja be bayita eŋŋwaŋŋuli ng'oyo musajja ddala
nga ne bakugamba nti yayenza nga tubakugamba n'oyo gwe bayenzako kakirabe naye kakirozeeko yeepankapanka amwetinkulidde ajja okimanyi nti waliwo mujjawo gwe bayinza okugamba nti omujjawo n'ogamba naye nga mutono nnyo sajja yamukoze ati oba n'ogamba kaleke keepankapanga tekajja mmuddira n'ogamba ono yamukoze ati omusajja oyo nga muyitirivu bannange n'osaasira gwe bakulaze nti mujjawo n'ogamba naye nga bagumu ne bagamba nti omanyi nti bbawo yagagunigwa ogamba naye n'abasajja nga balina omutima omubi ogamba ate ekifo ky'okunyiiga ovumye musajja nti taata Meega teyandikoze ekintu ekyo omwana oyo kwata omugaye ndi kalenda wetuli kati ntwala omukisa okutegeeza nti abasajja gye bali ng'ayenda n'ogamba nti nandikaabye naye n'oyo kakitegeere kakiwuliremu nti waliyo abasajja abatali ba bulijjo kati ate kuguna omulembe obuzibu abakazi bwe balina nti n'obwanyi obutono bw'olina otandisa obujaajaamya agamba nti kati olwedde amaanyi tolina naye gwe omanyi nti abakazi abasinga abali mu bufumbo baliyo olwakuba nti baaguma bugumi naye abasajja temukyalina maanyi oba bizibu bye muyina ebingi bannayenze woofiisi yange ejjudde ekizibu ky'amaanyi si kuwukuuka Simon omuntu abeera n'omuntu ekitujja ewaffe tujja ewammwe kutwegattako naye gwe weegatta lwowerowoozezza nze era ndi awo nze mukama olyoka nga nompa omusajja waliwo omusajja nga lw'omukonako aba atunula ng'ate ne mubuliri gwekenyerako gwe baka nga weeraliikira teweekyusakyuse ennyo oyinza okugwa mu bizibu bwe weekyusa bw'oti yobedde abalwadde weekyusa n'okona ku muntu obadde oyagala naye mwe muyina abasajja abakazi bali babonaabona bakazi battu bafunze abangambye mbagambe bafunze bakooye sayizi yammwe zibuzeeyo kati nammwe mwerwaneko okunoonya kamaanigero naye abakazi bali bubi ekyo nkimazi byebyo nno naye maama ekyo nkikoze eki baadi bbulaaka wamma weerira akamere kakutuuke muk'omusajja tamanyiirwa oyo yakwegattako obubi mukole buli kyosobola kubanga yegatta obubi abasaana kufuuba aleme kubonyaabonya balala ajula okwegadangira ku City Square akakasensi nti omukazi byayogera alimba n'omukazi nagamba nti tomalaako ayina engeri gyakuleeteramu okufaananamu bannange sina butamalaako naye omuntu akugamba nti ebintu bye wakola nze saabitegeera eizo oddayo bimutegeeze akwagaza okwegadangira ku kamera oweereze butambi butandika okutambula okakasensi nti asobola okukolayo akagayitano gayitano nga yakola wano ekyafaayo aba ne gayitano zawe yatusangira ebiseera ebyo nga tebusegu tebunnajja buddayo akatambi kagayitano tekalina kye kalimu omuntu yegattidde mu bulangiti aba alina kyakoze nejasa omulembe gwensi ete nayonooneka nnyo yegattidde mu bulangiti olwali oyagala yegattirewa ayinza n'okuba yali alimba kayitano yegolaba yalina amagulu aga erinnya lyammwe lyetubabawadde mwe abataakula nga basajja taliina kyenjagala omanyi alina amagulu gaaga asatino gayitano kati musajja mukulu kubanga bwe mbanga nali mwana mutoko oyo big brother nga essaawa zino ndi musajja mukulu nga gayitano ali bwatyo omuyayi agenda mu myaka 5 ne bw'aba agawezezza omusajja nno bwe yeerabirira obulungi n'ensambu agikongola ng'ayeegatta ku lwabiri bulungi jasi kwerabirira osobola omunyigira mu baana gwe jesi weerabirira naye lwakuba nti gwe sikakasanga oneerabirira kuba ekiwata kikukedde emyaka 28 naye maama siri wa 28 tompaayiriza otunulanga ongera kunvumya oli weemeka nkuze kale gitugambe bwe njogera bagiwakanya ati nagiva wamma byebyo nze nja kuvaayo kusala amaloodi ku Moonlight nga mbakoze eki nga mbalinzi gwe kasobola banga ziweze essaawa 5 ng'omanya nalongo waali jangu ombulire by'oyagala ne mulekeraawo okukaaba ku kabonero ka bunafu abakazi bajja nga bakaaba omukazi buli okaaba omanya bakuwangudde sooka olindeko okukaaba osooka olwanisa ekyo ekikuli obuki ekikuli obubi oluvannyuma ojja kukaaba ng'obijjukidde nga naye wabiwangula mujje ate munkubire n'essimu 0753 53 63 jangu nze gye ndi nkulinze buli alina ebizibu kale basibe ne bajja mubeere bulungi mweraba Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets
lino lyakakasibwa National Drug Authority.